Ku ssaawa nga 2 ez'enkya ya leero amawulire g'okufa kwa Sam Omala omusirikale wa poliisi y'eggwanga kyokka nga kati abadde yannyuka egy'obukuumaddembe mu poliisi ng'akulira ekitongole ki Arrow Security System Limited eky'obwannannyini gy'abadde akolera. Omu ku baana b'omugenzi ngono ye Davin Fortunate Omala mutukuvu agambye nti newankubadde abadde mulwadde naye embeera yasukka nnyo mu Desemba okuva olwo babadde beewuuba mu ddwaliro e Mulago okutuusa ku Good Friday embeera bwe yasukka ogw'omulamuzi. Ate embeera yakyukira ddala nga mbi. Fande ku lunaku olw'omukaaga n'atwalibwa e Mulago era gye batuweera ekitanda. Fande okuva ku olwo embeera yabadde ebuzaabuza atulaga nti ayogera watulaga nti mumpe ku kino mutwaleko ebweru. Ono agamba nti bwe bwawungeredde olunaku lw'eggulo ng'embeera tekyazzika mabega ekyawayiriza abamu ku baamulabyeko okumubika. Tandikira ddala ku lunaku olwokutaano twali tusobola kutebuuke y'ensonga lwaki mwalabye nga mu mawulire babadde bamubanzira okumubika olunaku lw'eggulo nti agenze newankubadde yabadde asigazaako kikuba mukono. Atugambye nti kitaawe waafiiridde nga mpawo kyatoma eri poliisi newankubadde bannayuganda kubanga mu poliisi yasiibulwa bulungi era n'aweebwa akasiimo. Kuba nti biiru zo zibadde zisasulwa ate nga gavumenti yeesasula ate nga gavumenti gye yakolera n'ekyokuba nti yafuna pensioni we mu budde nga tabanja afudde musanyufu. Omala obulwadde bumumazizza emmere bw'asibuse ku Kkookolo ow'Akawago kyokka ng'omutawaana gwonna gwava kugayalirira bulwadde buno nga bukyali buto. Kubanga abasawo batuuse ekiseera nga tebasobola kutwongera ddagala ng'embeera weeri ekisoboka kuba kansa yabadde alya nga alinnya kati ng'alidde ogani zonna ezisinga tubanga twali tumanaginga time. Mu kaseera kano bakwataganye ne poliisi okuteekateeka amazika ga kitaabwe mu ngeri enaasoboka abantu ababadde bamumanyi okumukubako eriiso evvannyuma. Na families ziri mu nsi z'ebweru tulina banywanyi be bangi n'amasimu nga kyavuga tegeera so kati ffe nga famire tukyali mu shock ekyekanga ekyo tekinaba kutuvaamu naye nga enteekateeka zonna ngeri gyekiri nti abadde musirikale poliisi nga webaddewo mu kujjanjaba era enteekateeka ezirimu wakati. Ayogerera poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke amwogeddeko ng'omu ku baduumizi ba poliisi abalirwawo nga bakyajjukirwa nga badde ayagala nnyo eggwanga lye. Namujja kumujjukira nti yaritayaringa mu poliisi era nga abadde yasaavinga obudde buwanvu era nga yabusaavinga n'aweereza eggwanga lye n'aritayaringa bulungi era tumusabira awumule mirembe. Baba Arrow Security Systems Limited babadde akolera mu kaseera kano okumala emyaka 2 bamwogeddeko ng'abadde omukulembeze omulungi era gwe bayigiddeko ennyo. Anti obumanyirivu bwazaabeera nabo mu kitongole kya poliisi nakyo azza kituwa wano kubira ddala akaseera we twamufuniranga mukama waffe Executive Director Operations abadde wakuyigirako bingi. Omala yakyaka nnyo mu biseera bya bannabyabufuzi bwe beekalakaasiza olw'okulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu eyamanyika ennyo nga walk to work mu 2011. Ono era yayagala nnyo kuyingira ebyobufuzi ng'avudde mu poliisi. Bw'endaba neesimbyewo mu West Bulama North nja kuwangulayo kubanga baayo tebaakola kimala eyagenze nona kuva ku parliament ya Mwenda eyaliwo ku parliament ya Mwenda nono lwe tutaddemu bona tebole abakoze kimala. Newankubadde yali amanyiddwa ng'omusajja omukambwe era ayagala nnyo Buganda ng'ono yali yayita mukoddomi wa Buganda nga kino kiva ku mukyala we okuba Omuganda.